tuli ku program ki ekiriwo ojja kulabika nga otusingana wonna ku Kimbowa update nawo tujja kubeerayo bulungi nnyo subscribing likinga show zino ate ne ku Kazibwe show nako tujja kubeerako bulungi nnyo weewaawo ne BTM TV ebintu byonna tujja kuba tubikwasaganya maddadi sana nina abakulu bentudde mu masekkati gaabwe bonna basajja ngwaŋŋuli saidi yeno waali musajja neno waali Kadonya ye mumanyi abalabi baffe MC Kadonya kankuwomu ku omwa kubuuzeeko ntandikire ku buuyi buno nzire ku buuyi buno se bubuuza kuba tulaba waawo tugende maaso batugoberera mwenna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Kazibwe show kw'ossa n'omukutu ogwa Kimbowa update simbabuuzizaako neebaza emirimu gye mukeereddeko kukola gye buzibidde gye bungeeredde omanyi tuli mu nsi za njawulo kati ensi ez'enjawulo ziba n'essaawa ez'enjawulo tuli mu different time zone waliwo gy'oli nga ewuwo bwakaziba oba bwakakya yonna mu nsi ez'enjawulo bw'ogenda kati e Canada essaawa zino bo beebase budde bwa kiro bw'ogenda mu US bw'ogenda mu US bunaatera actually nabo buli mu kukya bw'ogenda te UK tubasinga essaawa 3 kati ffe tuba tuli mu ssaawa zirimeka eno zigendaweza 10 be waabwe bali mu 7 so tuli mu time zone ez'enjawulo kati yonna gy'oli interview eno yekusangidde tukulamusizza kye tukusaba ekigambo kimu sharinga likinga teekako ka comment beeko n'obuuli awo gw'ogiweereza mu ngeri emu oba endala tusobole okuba nga ate twongera okusomesa ensi yaffe atugate tafaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe nze Martin Kimbowa oba muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa. Okay, saidi yeno ninayo omukulu naye kakubuuzeeko tulabike nga ate tugenda maaso. Kale sigenda kumala budde abasinga mummanyi mubadde mundaba ku sheno nga tutambulira wamu so mbabuuzaako gamba mwebali nnyo mwebalire ddala okutugoberera ebbanga lyonna naddala ku Kazibwe show era tubagamba nti musigale nga mukole ekyo amannya nga bulijjo MC Kadonya omusajja atatya mpalana because nampalana kennyini aba yeewana mulina ebitiibwa tuli ku James Hotel eri side zeno Katooke jangu olabike nga kyakalako nabo abayo ne comedy emmere ennungi ebyokulya byabwe mujje Katooke olutuuke lugobaawo mu kasenta branching okwata ekittaka ekigenda e Katooke ojja kulabika ng'oddaba James Hotel ebifo byabwe ebirungi ngaba Martin Kimbowa abaagala nnyo ensi y'obwegassi balinayo ebisulo ebirungi ebitanda birungi otuuka ku kitanda n'ogaawo waawo wano nja kuzaalirawo abaana kati bw'otayongerako obwegassi tekiggwayo kye badde oyogera ebitiibwa ate mbisazeemu sazeemu ebitiibwa byo bwonkube oluyi nkutudde kumpi ayinza okukuba olinaga naye Kazibwe malangayo ebitiibwa byange sebo mbimazeeyo ebitiibwa byo saabeegassi yaweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endaayo naye wamukisa gatta nnyo okay bwetyo tugenda okulabika nga tutambula ebibadde mu wiiki bye tugenda okulabika nga tutambulako eno bagiyita kiki ekiriwo program bwe tugenda okulabika nga tutambula nakugambye dda nti subscribinga ku Kimbowa updates ojja kugendayo bulungi nnyo ku YouTube onoonya muteekamu Kimbowa updates ojja kulabika nga ogira bulungi nnyo ate eno eyaffe bagiyita Kazibwe show teekayo likinga ate sharinga program eno okay wiiki eno yennyini twaguddemu parliament yaffe ya Uganda yonna mu nsi gye muli yavuddeyo ng'omukulu wa Asumani basalirwa MP ow'Ebugiri ate ye nannyini Jema NALUMAPINI n'avaayo ng'omuzira n'aleeta etteeka ery'ebisiyaga home sexuality n'aligamba no n'aliteebolinga ku parliament n'agamba nti tetulina kulya bisiyaga mu ggwanga Uganda tutandikira awo ni Kimbowa ndiwo etteeka eryo actually parliament yanyumidde nnyo nasoose kulaba omubaka we Gomba bamuyita Robin Rwakojo yakulira akakiiko k'amateeka manyi etteeka we lijja mu parliament omubaka walireeta kyebalita private member bwe bamuwa olukusa agenda alaniko oditeekateeka bwe liveewo bwe walikomyewo wa speaker alisinika mu kakiiko ak'amateeka ka parliament kali ekenneenye kali akakiiko ako mu kaseera gakuliwo omubaka we Gomba Robin Rwakojo naye yabadde ngazze ku flow kusoma ripooti ye nga wakakiiko penetration entering eating you lwaki bawo omuntu ng'oyo nga tamanyi luzungu luzungu alumanyi ekira kabadde ayagala gonzaamu
Yeah. Ayinza bayagadde okukosa olulimi olwangu ensonga lwetegeera kubanga esooka parliament eyo ebeera ng'eri mu ku debatinga ebeera live ku mikutu gyonna ebeera ku UBC ebeera ku YouTube newalala yonna. Kati omubaka oluzungu alumanyi maka munamateeka. Tosobola kulya akakiiko k'amateeka mu parliament nga tuli mu amateeka. Naye ebigambo biye anedda alumanyi era ensonga ziyadde kugamba koza olulimi olwangu omuntu yenna. Ate lwaki parliament yabadde eseka busesi? Omulala eyansesezza era ye mubaka we zita Arua Onen. Yagambye father actually yaliko father yo guy. Yaliko father emyaka nga 8 egiyise n'abivaamu ebya father. N'ayingira politics. Father yawummula. Nakuba ate bawummula bakaddiye n'ate ye muvubuka kati alaika oba bino ebyensi byamutwala. Kubanga gyayogeddemu certificate yakoze teraga nti yali father. Yagambye Madam Speaker, when I look at you and the honorable ladies in the parliament, I cannot see a reason why a man should run a fellow man. Tuwentunulira ku bulungi bwo Madam Speaker n'abaka abakyala bali Sikatate keonti kyontunulira ku kizigo kyo. Sibimanyi naye kwegamba parliament nabo babadde nteeka ku luno eryabasanyusiza nga bbunga bateesa ku kintu naye olwo kintu twali tusuubira era nalaba speaker badde nga ajja agamba abaka banne mujje mu parliament speaker yabakoze akakodyo yasoose kulorokolinga ani azza ani atazze ani ali ku side y'abana abasajja n'ali ali ku side ya ani ali ku side yabasalirwa. Kati Samuju yagenze namukuba ekibuuzo awo manyi Samuju ne parliament nakuza ajefuzeemu. Namugamba honorable speaker tugenda okutandika debating akuteeka lino. Ba minister baliwa. Ba minister ba government baliwa. Aba president baliwa. Twagala tubimalo biteesa tuliyise. Ate mugambe ba minister nabo balina okujja. Kubanga balina okuba mugambe bakulu. Ye government. Kuba ibone abantu ne bakikirira kuba ne wetuteesa I mean bone bateesa abaka ne bagusa aba minister nga tebakibaddeemu basobola okikubira mu cabinet. Jukira cabinet etula buli mande bo basengana president buli mande. Tasobola ogenda mugamba abyo babadde parliament tubitegeera. Naye speaker yamugambye ekigambo kimu nti nabagamba dda tuli balabira ku bikolwa byabwe ne ba minister so awo nalabye ndoza amyuka Anthony General Jackson Kafuzi nagamba government tulina mmwe naye kuteeka of course Uganda yabadde ina kola ekyo oba abaka badde balina kola ekyo gugenda kuyita mu constituency kinga wagidde ebisiyaga obokena ebisiyaga esazo nabi mbadde ndabasomero ziti liri mityano batonda bakawulirako baligadde lwa bisiyaga waliwo omwana go balidde ne baliramu n'ow'omukulu w'essomero ne baliramu n'owannanyini ssomero ne baliramu balinga yabadde aselectinga bulungi baliddemu n'onyini ssomero bayita cent something liri awo njadde kuwa liri mityana ala this way alagidde ekisulo ligalibwe boarding section kakati ebisiyaga biri buli wamu gwe Omupya oyinza kuba constituency ki n'ogamba nti nze nzikiriza kujjako mwabaddemu mbaka yabaddeomu Fox Odoi naye owulira nti Fox Odoi bagamba ku mbaga tekubula musiiwo kati Fox Odoi yabudde nagamba Fox twandibirya yagambye bandibirya actually yawagiddwa n'ono munnamateeka wamwe mukwano gwammwe addukidde mu kooti ya East Africa male yamutuuteyo dda ekigenda mu maaso mu ggwanga ne mu parliament wakiwulidde ebimu wabiwuliddeko lyetteeka ly'okulya ebisiyaga lituukiddwako okubanga nti kati lituuse wa president kiyambako eggwanga oba tugenda kwongera kwavuwala? Kiyamba eggwanga fine okwavula kugenda kubaawo because abantu abo sente nyingi ze bateeka mu baana abo okitegere nga bwe nagamba luli mu ntandikwa nti ebisiyaga tebigenda kubeera muffi abali mu Asia for now okitegere birumba mulembe guddako tukosa nnyo fe abali mu Asia naye kigenda kukosa nnyo those young boys 20 years to come because for now bogenda mu bisiyaga abaliibwa bali mu 15 years to 25 years 7 years bebaliibwa lwaki baliibwa desperate abaana abo bayagga sente biki waliwo omwana lumu yavaayo n'agamba nti a week we bali muti basindika ba agenti babali b'ebisiyaga mu masomero omwana najja nga ali mu egi y'abaana abasoma naye nga ye alinga mwana wa minister azze kusiga ndabika sente alina esimu akwata ze iPhone ebyokulya byalya byanjawulo so natandika okuplantinga mu baana banne n'abagamba leero nyinayo kapate
naye mujje, if you don't have transport it's okay, I will give you transport. Nenga mwana wa somero wa secondary. Yes, mwana wa secondary, senior 2, senior 3. Otuuka transport gwakuwadde emitwalo 5. Nagamba even on Wednesday you come. On Wednesday you go. Nakuwa emitwalo aga. On Sunday even we have a party. You come. Kat a week omwana owa secondary school nga waliwo wasobola okujja 1.5. Ne bwe giba mitwalo aga. Kizibu okulozinga business. Olowooza kintu kiri kye bamuteekamu mu mutwe ekya business asobola okivaamu. Tekisoboka. Kuba even right now naffe abakola essaawa eno abali mu mawulire abali mu kibonna kababeere ba comedians baani. Okubanga at least buli week olina w'ojja emitwalo 5. Kyamaanyi nnyo. Si kyangu. So ne nkugamba nti ekyo ekintu kigenda sooka kikendeeze ku ssente naye tekigenda kukendeeza ssente muffe abakulu. Wabula mu baana abato. Wabula mu baana abato. Generation ijja. Ate kirungi. Nti abaana abo ssente dekasubiri bakendeereko. Because president wakeera ku makya n'akkiriza etteeka n'aliteekawo nti kiveewo kigenda kukendeeza ku kintu ekyo tekitandise leero. Ekyamubiri kyogamba mubiri bamukutte jjo byaliwo jjo. Kulisite byaliwo. Kati nze omanyi n'agamba nti nze njogera ebigambo byange bibeera open. Waliwo ebbaala gye bayitanga oba tikos and jigos ekyaliwo. Yalinga kusaidiza ng'ewa Kisekeyo wansi ewe. Kakati eyo ebbaala golowooza ya kakati. Nze nali nkolera ku ikoto lyo babatuyisako aba patro ng'ebatwale batugamba nti batutte bali babiki babisiyaga naye ndowooza myaka nga 10 tukuze tuwulire bisiyaga tubiwulira ne ne bagamba nti abasambi b'omupiira mu Uganda Cranes biki si baakakati era abaakakati tebanaba boogerako naye ab'ebiseera ebyakola ki byayita kiba kitegeeza nti bwe kiba kyasobola okuba nga kyasiizingamu kofaya kuba president yakyogerako ko n'akigaanako ne kikendeera era nga ne mu bantu tekikola ki but right now because abavubuka era obadde owulira groups ezikuba abantu obutayimbwa abo bulooka biki ekyo kyonna desperation mu baana nakubula mirimu gya kukola ki gya kukola omwana n'ava ku university nga n'omulimu tegukola ki teguliiwo akati omwana aba avudde ku university ng'omulimu teguliiwo ekintu ekyo bwe kiba nga kimuplantingiddwamu ng'avudde mu secondary school agenda ku university ng'already is a master bw'aba nga is a master agenda kufuna part of the cabinet ye muki mu university jukira basula hostels abaana abo gorozo omuntu asula hostels musulamu abantu like 10 people oba 5 mu rent za kantu buli mwa inako kadeka ate ebintu bya bay betaga sente betaga laptop bagala amasimu agebeyi gwe kyeki oroza koso wakabikoze bitya genda mu machachi abasinga okukola omuze guno gw'ebisiyaga be bantu abakungaanibwe wamu naye bw'ogenda mu machachi era ogenda okulaba nga ne bapasita abamu beekulu beesiza ku baana abavubuka tebaleeta bawala abawala obalaba wa mami pasita abalenzi obalaba wa dadi pasita era ogenda okulaba nga taata musumba afunyemu abaana be nga 10 ate abamubeera ennyo ku lusegere ab'okukido okitegedde n'olaba mami musumba nga naye alina abaana be abawala nga 8 nga bamubeera nnyo ku kido oliragamba nze ero mami yangambye nze ngenda ogenda omwoleza ku bintu okitegedde Simba wakati awo Martin Nchimbo tukkirize tugaane nti nno Uganda etteeka bweriza Sumani walirese soka tukubemu ku tochi president analiteekako mukono kya president oditeekako mukono oba butaliteekako sikiinaako garanti kubanga obuyinza buli mu ngalo ze tulabyeko amateeka mangi agayisibwa palamenti ne gatuuka mu ngalo ze n'agatunulira butunuulizi oliteeka lyali lya balita GMO something bino ebintu ebimererezi nkyogere nti yakifunze tokitegera obulungi ebikolerere ebintu ebikolere enkoko ya weeks 2 ebiyiriza ebyo balireeta palamenti erimaliriza buli kimu n'agaana juzi bagoba minisita namuganza mu palamenti bonna nga otali kwesalamu nakati mu palamenti abeera era kyatuulamu tiri wadde ekyali kifulumye president nti mugobye kuba minisita so oba naliteekako mukono oba taliteekako mukono ekyo kiri mu ngalo ze naye nti palamenti yalaze stand yalaze ife kye tuyimiriddeko nga Uganda kubanga singa palamenti yavuddeyo n'ekkiriza ate kyandibadde kiralamu n'essaawa zino kati Uganda singa ewuuma essaawa zino bagambye palamenti singa yavuddeyo kitegeeza negamba nti ababaka nga 15 ebagamba nti bannange we balonzo akalulu abawagira ebisiyaga babadde kankubuliddewo olaba mu tawuni mulimu ebbaala ezirimu abasiyazi nga nammwe muzimanyi ebbaala z'abasiyazi naye olaba babeerayo nti beekweka bwekwesi naye palamenti nekirika open singa kati bali ku street kuno batambula singa bali kuno batambula buli wamu naye ekyo kijja kusobola okuba
ensi yaffe jua respect yaabwe oba eyaffe nti ffe tulinde ku kino nyo tetukola kuba ekya president ebisere bisinga kati era waliwo wale yatandise okweralika kubanga si gwe gusoose etteeka lino okuleetebwa lyali lireeteddwa mu parliament era ne liyisibwa era abakanga baligobye yali kadaaga era president oyo n'ateekako omukono naye bwe yagenda mu America nga yeetaaga okuusa ku bintu bya America ne bamugamba ate munange eri watugira bwoti n'alagira n'abasajja be ne bajja mu kooti ne bali-challenginga era kyobula ababaka babadde serious nnyo nga baliyisa n'abadde ne basemujju ng'agamba saagala tuyise etteeka lino ate bagende bagambe mbukola mu teyawera biki ne speaker kwegamba okuyita lolokolo n'agamba nti saagala tugiyise mwamale bagende mu kooti bagambe mbu wale temuwera so nabo babadde steady nnyo kwegamba nti buli kibadde bakola mu tteeka eryo nga baagala batuukiriza obuwaayiro bwa ssemateeka y'eggwanga baleme kubaawo babayita mabega nti bali challenginga of course abali challenginga baba bamanyi kye babeera bagoba naye nga nze ndi musanyufu olwa stand y'eggwanga twasigadde ku ennono ekyaffe kubanga ddeewe ekyamazima omwana wo wa P7 wa P4 wa P3 bwaliibwa ebisiyaga ku myaka egyo ne bamukuletera ng'ebinda bifubutuseeyo ng'ebinda bifu ne bamuteekaawo ekiro bayinza nno nga tebannamu mukuleetera naye watya nga naye atandisa obbiiri bwewaka bwaleka ewaka bajjawe osigedde agenda ku ssomero gy'abiyigidde n'ajja ewaka gwe takubuulira butooba obulekawo n'atooka abuyisaamu eggaali osigedde ogenda okuzuula waka ng'abaana nga 7 bonna basiyazi nga tokimanyi kambuze ekyo ekisiru ekisiru kireke nkireke kambuze ekyamagezi waliwo ekintu oluusi kye neewuunya Kadoonya ne Kimbo nti bwe mubeera mu laavu n'omukazi mubeera n'ebintu bingi mu laavu eyo mubeera n'amaloboozi mu kisenge mubeera ne sitayiro nyingi zemusobola okukyusa kati teeka n'ekizampu abasiyazi basobola okuba ne sitayiro ezo n'agamba munne wanikako eno kyusaako eno kati fe abatali basiyazi tukube ettooki obuuziza abantu abakyamu kuba ttooki tukube ettooki bo bakitwala batya tukube ettooki olw'okuba nti sisi yagangako ate tebansi yagangako simanyi naye obutambi otuzinga tulaba obutambi obw'oku social media tulabawo engeri y'amaloboozi tulabawo kubaaka akikola ne gwe bakikola Kadoonya amaloboozi mu kisenge gabaawo nga bali mu bikolwa eby'omukwano tugambe ebikolwa ebya sitaani era byonna kyekimu ku saidi yaabwe ebikolwa bya mukwano saidi yaabwe fe ku saidi yaffe bikolwa bya sitaani naye era amaloboozi gabaawo gasobola okubaawo nga ga bulumi bikolwa wantu wabi okitegedde jjukira nti omuntu abanga akulukuunya okitegedde abanga kulukuunya kakati amaloboozi gasobola okubaawo ag'obulumi so si ag'okunyumirwa okitegedde kiringa kabeerewo omukyala nga muli direct entuufu mwami ku mukyala naye n'ova eri buvi munno yadde mukyala wo tofuddeeyo kumukwasaganya bulungi afule fiiringi entuufu era ayinza okuwa sawundi ninga sawundi gy'akuwadde tagikuwadde mu bulungi naye mu bulumi omanyidde olwali tukiyita ebikukujjo nti bw'oyambala essaati ku bikukujjo oyinza obutasobola kutambula era bwe bwezuula nti eri ku bikukujjo n'ogijjamu n'ogikyusa kati wali ewantu waakola ngayo outlet kufulumya teyingiza kati gwe bw'oba toyingiza kitegeeza okola ekintu kyalina kugenda awo olaba kati wakaseera yo katuuka mu Matinkimbowa n'oba nga gw'oyingiza nga ate waliwo ebyagala ofuluma kati awo simanyi bakikola okay mu Luganda kyebayita ebiwuka bitalaganye I think etuvuddeyo ku teeka ly'ebisiyaga katukirize pulezidenti Katonda omutukuvu amutuuleko alabike ng'ateekako mukono pulezidenti waffe si musiru pulezidenti Museveni ye musajja alina obwonge nnyo akubira ewala n'akuweta ekkoona naye n'akuteereza mu direction gy'akwagala akuba ennaku ziba nnyingi zibalagaana agenda disayininga Martin etteeka liryo egundi eryo badisayininga period ki gye batwala ennaku 6 pulezidenti aweebwa ennaku 6 okuteeka omukono ku tteeka eryo balivudde mu parliament ennaku 6 nga baziwadde omuntu omusajja n'akuteera awo tuliriyo kitegeeza ebbanga lyagenda okulwawo nga taliteekako abasiyazi nako kati bakosa buno obudde basiyage sokoleke nti bwe baba kati tebanne baliteekako pulezidenti baba tanaliteekako mukono omusajja gundi zonna teziriiwo tewali kati tewali jaji kati aba ayinamu kali nti
kyenkoze ekiramu nga bwagambye nti esaati bw'ojambala ku bikufu ate isofuna akasonda w'oyokoleki kati saa eno bali mu busonda osegere nga bakimanyi ne batusanga tewali njo just bagenda tuswaza njijukira nga tuli mu primary nga tumaliriza P7 twagamba nga tugenda mu secondary twabeerangawo ne kirommo tukkirize kirommo munaku nkaaga kati bali kiromo ya primary nga buli alina bamanyi kiromo ya secondary bagenda mu university akasoma mukulu neda yesinga okumanyika mulevozi zonna eya S40 manyika nnyo kiromo eya senior 6 ko ayinza okumanyika ne kiromo ya P7 giveko muganda wange ye bayita kiromo eye bamuno okufuna embuto anti mamu awuka na mugenda bameka kugambye baamu katubagaliza abasiya zimwe n'abatulaba kiromo yammwe ng'ennaku nkaaga mu javane ndoza kigenda okutuuka nga tubasazeeko nga tebagyevanira ku mwana wo era buli gito muli bwa ekisajja kyagamba kwa kiside yagamba vuga manya tomera abange balikka abange bali waka ali alisiago wenza utamanyi oba owota kiryanga oba tebakimulyanga nga mugwe batomedde ne muwala wabadde mu modoka eyo nga y'omukugwe batwala kale eyo tuvuddeyo ku bisiyaga twebaza Katonda nti nno ba parliament yamaze mukulu basalirwa yagambye bamutiisatiisa nnyo ekisusse kigenze mu maaso kaadi ziyinza okufa visa ziyinza okusalizibwamu naye I think ebyo byonna bibaawo mu ggwanga akolere wano kyakyalagawo ina ekibiina ky'obufuzi kiramba jema afuna sente za iPod afuna eza MP ekikuleetera ekyo okay eyo nga tuvuddeyo Bobi Wine yaleese oluyimba Nalumansi oluyimba Nalumansi nduwuliddeko naye nze sijja sooka teekawo view yange abasajja bano kasoboke batugambe nswandikiddewo Kadonya oluyimba Nalumansi lulimu ki ekiri emabega ki ekyekusike kuba nina kagundi kendabye nga bataddewo abantu bangi oluyimba lwa Bobi Wine is direct information ate si kuba bagezaako okugamba wabula ku buli muntu yenna nti abantu tubeera nabo naye obeesiga kwenkana ki osobola okwesiga omuntu leero kazi bwe kyali wange n'omubuulira buli kimu kyonna ng'omanyi nti mugenda tambulira wamu naye n'atuuka kyennyini ky'omubuulidde ate n'agenda ew'omulabewo n'akola ki n'akyonoona ng'alowooza nti oli gwakigambye ate agenda kuba kukyakola ki finally yabadde agamba baani kati omanyi tewantukuba nsonga ku nsonga kati finally omwana yabadde ono omuvubuka yaani gwe baayokya epaasi amita mwesigwa kati ng'oggyeko mwesigwa tuteekeko bakalifaaganaga okitegedde abo abayimbi tuteekeko bajoze kamiliyoni ababuguma ebanyogoga babadde bakyaliibe ne bajja fo ekadi bwe babuze ne bamulaga nti ffe twali tukwagalako kadi tetulina kyetukola ki kati bonna be yabadde ayogerako n'ababaka abamu be yawa kadi ne bamala ne bayitire ne bagenda ne balyaki ne balya sente be yabadde ayogerako olwo oluyimba yabadde atuusa information ogiwulire gwe omuntu wa bulijjo nti weesige kwana bangi weesige musical lugenda mukomyawo ate luyina kyerumukomyawo kati umukomyawo kuki mu music kuba politics yabadde mungi nnyo mu music tabulangako era mu music tavangawo era talivaawo era jasigala waali Martin oluyimba Nalumansi oluyimba Nalumansi nga Kadonya bwakunyonyodde ekisooka ky'olina okumanya Bobi Wine kati takyayimba asomesa busomesa kati level y'abayimbi era kyobula waliwo abalira mu comparing kale yaliko mu level z'abaka miliyoni ne babebe kulu nati kati ate yali ku level ndala level gyaliko kati tokyasobola muteekaawo muteke mu kasenga jake kamu ne bano era bwe tunenyi of late ennyimba za Bobi Wine zino ezisembyeyo abadde nga kuwa point ojjukira kulimba lwa Namusisi Namusisi tugambire ku Jennifer ekibuga kyonna ani atategera message yali atambuza netugenda ku 5 gundi eno luno luyimba lwebagamba time bomb ani atategera message eyo waliwo olwakalulu katwawula ani atategera message eyo kati Bobi Wine ali mu kiti kirala naye bw'ojja kuluyimba luno of course nga Kadonya bagambye nti alina abantu bangi abadde ku side ye naye ne bataaninga mu ngeri etategerekeka waliwo omubaka bamuyita Kagabo omubaka oyo alina ebintu byakwena kuzina byewuunyisa Kagabo oyo ali mu parliament ku kadi ya Nuupu naye juzi yasooka kulabikira ku mukolo gwa NRM gwali eyo mu Eastern speaker yabawa sente ye n'azikwata na muluwatu n'azireeta waliwo kati nekyasembyeyo waliwo ekyasembyeyo kyabadde baboycottinze
president ogundi president yabadde kololo ba MP ba opposition ye yabaddeyo si yoyo yekka tegeza banya nabo bubanji bande nabo babadde ngatamba nabo kati ogenda kulaba waliwo Haji Kazo Bashiri Mbazira mukwano gwe nesimanyi kituufu ye kyali naye bagamba nti bagamba nti abuza ne juzo yali mu kitebe wali yabuza nti MP wano mumulabako nti ekitebe bakizimba mu constituency ye mwennyini na kisabe kya Nopo ekipya naye Kazibe talinyangawo esegedde kati abantu kikecho babadde nga ajja kola kintu era waliwo ka line kagambye nti webiri kwonoonekera webali kwefuulira eyo gyoge tonkabirira nze tonkabira kubanga abo bali batuuse kati ku level mukabira olaba ono omuvubuka mwesigwa eyagenze ne yeyo kya pass najja nayagala omuswaza mbu yasooka wa Nuupu nti yeye nali mwebadde yampamba biki n'amaana ddeeri n'atuula mu press conference ne kulayije n'aga nti ate Nuupu yebadde empamba kati ekintu ng'ekyo mu life yo ng'omuntu oba weesaddaase era simanyi omuvubuka oyo ntegeera gy'ategeeramu yamubalira muzannyo ogwo oba weesaddaase kubanga eno togenda kuddayo neri kataba majo genda batandikira otuuka obulamu bwo ne buteeka ku pressure ne ku kwegane ku intimidation nyingi kati eziri awe eziri onoonya woddanga byebyali ko nadi mayinja ozeeno ozeeri otuusa obeera wakati kati obuuza odeeno buli wobasanga mu kkubo obeekweka so Bobi Wine nga ye bwaba abuulirira kati ayita mu message ezo nnyimba aba baweereza bubaka yabadde aweza bubaka olumba lunakkirizibwa okukubibwa ku mpewo za TV ne radio ku radio ne ku TV buyinza obutakubwa kubeera nnyimba ze nnyingi zikyakubwa osegedde ne wakuba akagoma ka lubendera bayinza obutalukuba osegedde essaawa eyo naye already lwatambudde Bobi Wine alinga yabaningibwa mu music ku TV ne ku radio kubeera eno wansera music kola ki era ne mubagala bajjaluku ate ekikulaga kumanyinga Bobi Wine nti asobola okubanga asigala wa amaanyi ne music no batazanya wadde ku TV n'emu wadde radio n'emu asigala nga wa amaanyi because teri bananyi ma TV okolede ku TV ezenjawulo omanyi bulungi engeri batuyisaamu okukola ekintu ekirimu Bobi Wine kitegeeza tetulusuubira ku TV naye ku mikudu nyo kwatambuliza wakawe abaana be okutaka ogendako ku mukutu essaawa zino nga luli mu miliyoni 2 lujja na kuweza n'5 abaakalula ba Justin 1 week ndowooza lujja na kuweza n'5 tukkirize tugaane nti nno wabaddewo embiranyi za kamiliyoni ne Bobi Wine luli kamiliyoni yakola gundi ka press akagamba n'agamba nti nze Bobi Wine yefuula nti ate ye president ebyo tebindya nze president kamiliyoni ku engeri gye yakozeemu ekivulu kya ggwanga mujje n'abantu be yabadde nabo tukkirize nti nno bwe baba muwadde opportunity ejjawo Bobi Wine asobola yadde kota y'omujjawo otya yadde kota ekivulu omusajja kye yakuba n'abantu byalina bw'abayita n'abagamba mujje mukomewo tukube omusajja ono kakugambe ekigambo kino wammanga kamiliyoni buli omu amumanyi nti kamiliyoni is what is kamiliyoni kati kamiliyoni mu music yes ayimbe music we naye bw'agamba nti newe bakeera ku makya ne bamugamba nti genda ojjewo Bobi Wine nga bamuwadde buli kimu ekyetaagisa tasobola the quarter okitegedde Bobi Wine first of all aliko favor y'abantu abawansi ate nga bo bagamba silent majority ate nga ye majority favor y'abantu abawansi omuntu wa bulijjo bamufuna mpola okitegedde baggeto youth bonna kubanga teri newogende emunyonyo emuyenga gye tuwulira mu bagagga waliyo ziggeto zaayo kati abo bonna kati bw'otuuka tugeze kati mu kawempe ng'olowooza oyinza okubalamu ebizimbe by'abagagga nga bimeka oyinza obibala kale ebizimbe 10 naye ebyabaavu biri bimeka obuzigo bwe basulamu kuba omugagga asobola ozimba ekizimbe ekimu n'ateekako emizigo 15 kati abo bonna emizigo 15 buli omu alina abaana baazadde bonna bali mu mbeera mbi kati abo bonna bali ku sayidi yaani ya Bobi Wine kati gwe kamiliyoni wawe ogenda okuyita olaba pulezidenti Museveni akuba nduulu pulezidenti Museveni ayina abantu abagamba nti omusajja oyo yatulwanirira yes okitegedde yava mu nsiko n'atulwanira n'atereeza ne bajjajja baffe ne bagamba nti omusajja yatutereereza ku mbeera yakola ki eyaliwo olaba naye kati essaawa eno atagala lwa Bobi Wine kati gwe kamiliyoni deo abadde apima kamiliyoni ne Bobi Wine ampimidde ku kivulu kya ggwanga mujje ndalaba ekivulu kya ggwanga mujje ngaba nedda
gwanga mujje it was paid nti waliwo n'abantu nze kati omanyi kugamba ebintu ebyamazima Chameleone is my friend okitegedde naye gwanga mujje there are some people abapayingibwa even free ticket nga balina okujja ate kyalimu sympathy enkuba ekyokuyiika tugenda tumusaasire bambi kakati ate kigenda okuyiika olwedde nga ne stage eri bajja wantondo stage yamenyeka n'egwa kazibwe eyo stage yamenyeka n'egwa naye tolooza mu Steve Jini yaddamu n'agula stage ku ssente ze no beewo kyoba olina okumanya Chameleone asigala Chameleone naye Bobi Wine tolina kati kyoyinza mugezesezaako mu bayimbi be Uganda kubanga oyagala mupima tokyasobola kati mupimira mu bayimbi be Uganda omupimira muki ati levu yazisukka zino nedda kyangu nnyo era bakibagamba kyangu nnyo babaagala okumanya amaanyi ge bamukkiriza akola ekivu ate kati Bobi Wine gyalika akola kanivo tasobola lugogo okukumbayo nekanambole kayikamu olwo yandibanga asimayo mwandibanga mwenna leo muli ku perolo leo tuli ku dinako soko oliko tukunyola omuntu gwoyogerako oyogera ku presidential material yafuna obulumeka obululu like 3 million yali wakumeka wakubi webali kiti katete kikumala kyokka kakati yawangu muwekano Chameleone yesimbawo mu Kampala si bwe kiri nze kati kugamba bino ebigambo wammanga nali one of his agent era nze nakwata ne gundi n'empapula ze nze nyiza n'okugamba ne gundi ye teyagikimu declaration form I have it at home lwaki tiwagirese njagikuleetera wategere tugenda kukola ku Chameleone njiyina kawempe sebagala zone mubuuze kawempe sebagala zone njiyina kawempe gye yazaalibwa leo tugambire bakama abo naye nawe teyawezaawo abantu abawera muli ku perolo tugambire bakama abo Bobi Wine bamuwa oluguudo leo Bobi Wine bamuwa oluguudo Bobi Wine takyali kuleva eyimbira lugogo takyali kuleva eyimbira Freedom City tegame ne nambole egwamu kati omufuna obulungi ze perfume eze milioni 3 z'empulya z'owunya olina kusiba State Square n'osiba Jinja Road n'osibira eri ku Electoral Commission ndi ne Kadonya wamu ne Martin Chimbo wakola ekintu kimu kyokka subscribinga wamma ali ku kamera kwataawo onkwatire ka session kane Martin Chimbo ogendina wamu ne Kadonya MC tuli wano ku James's Motel ogenda okulabika nga otusanga jangu ebyokunywa byabwe birungi nnyo ne batuwa kaview kana akalungi koolaba genda ku Chimbo wa updates tugenda kubeerayo bulungi ne sheno subscribinga likinga ate bufu butukayo genda ku Kazibwezi show na ojja kulabika nga subscribinga ate likinga njagala okubuuzaako kuno ogwa kono Tex Club enansana I mean ebweyogerere so osobola ogenda waawo mwami na mukyala n'abaana abo ne musanyuka mawo mpola mpola ne ufuna n'onyiga konyize n'odde waka ate gwali bitundu bya I mean nansana Kabumbi Katooke Kyewa simanyi Wamala ebitundu byawo gwogenda kuye nansana okuyita ku poliisi nansana awo bagambye balina comedy ku Monday balina bucket night balina byakabi byonna bibeerawo balina sauna balina n'ebintu ebyenjawulo nnyo nga omanyire ebbaala bwe zitambula so ogenda ku Tex Club enansana buli lunaku okuva ku Monday mpaka ku Monday tebazikiza Kadonya olina b'otumirako nze tumira bannayuganda bonna talina bingi byakwogera Kadonya nakutumira atumidde bannayuganda bonna okay kati njagala tuveeyo ndowooza tuvudde ku luyimba lwa Bobi Wine ate era ne tugendako ne ku bisiyaga right now omwiki eno ekitambudde kibadde mu mawulire agasinga be baana abazuuse ewa baffe banaye twogera ku baffe tetujja kubanga tamala emirundi ne kasuku naye ffe tugenda kwogera mu njogera entuufu kubaffe abatudde ku seeti tuli basajja baganda musajja muganda abalunga abazuuse mu lubiri bakabaka baffe yabazaala okusinziira ku maama nga bwe yatugamba maama yagambye abaana si bakabaka okusinziira ku mukungu bayita Kasujju Lubinga amanyi Buganda bagiteekateeka bulungi Buganda enteekateeka yayo nti buli kintu kirina department mwe kigwa nali nnyumiza abantu abamu nga bagamba nti abantu abeddira enkima ekibayisa bazzukulu ba Buganda oba bajjajja ba Buganda oyo Mugema ow'enkima kati bamugema bali babiri ye Mugema olw'okuba
alina obuvunaanyizibwa bungi yalonda Mugema w'okubiri abeera mu lubiri gwe bayita ow'omubyogero Mugema yanyigana yabeera ku Nabagereka ng'ali lubuto ye Kabaka kasaawayo lubuto Mugema yabeera ku lubuto lwa Nabagereka mpaka lwazaala so Buganda bagiteekateeka bulungi nnyo naye okusinza ku ofiisi ya Kasujjulubinga n'ekiwandiiko kye baafulumiza Kasujjulubinga mu lubiri oba mu Bwakabaka ye woofiisi ekwasaganya ebyennono akina abaana ba Kabaka akina Kabaka azaddewa akina Kabaka okumuteekako okumutuuza actually Kabaka waba agenda Galabi ku makya nga bagenda kukola omukolo gw'okumutuuza asooka Kasujjulubinga ku makya waliwo olutalo lwasooka okulwana baluyita olutalo lw'ebirumbirumbi batera dulwanira wali waggulu nga ku Neebala Mayanja awo Kabaka ye mwennyini yabeera mu lutabaalo olwo alina baabalwana nabo ebirumbiru byo bimanyi awo ndikomawo kakati n'agenda ewa Kasujjulubinga bw'ava ewa Kasujjulubinga n'alyoka yambuka e Nnaggalabi ku lusozi so omwami oyo oba omusajja oyo oba woofiisi eyo yeevunaanyizibwa ku bintu byonna ebyo mu lubiri naddala ebyennono mu kiwandiiko kya Kasujjulubinga yagambye nti Kabaka eyasemba okuzaala abalongo yali Kabaka Ssuuna era n'agamba mu mwaka gwali gwa 1925 n'agamba nti okusinza ku baana be twalabye mu katabo Nabagereka biography Kabaka omwana yenna ow'engoma waba azaaliddwa waliwo emikolo egimukolebwako era nga gimukolebwako abakulu aba Kasujjulubinga n'abakulu abalala Kasujjulubinga yawandise n'agamba nti egyo emikolo tegikolebwanga ku baana bano bano ekyo kimu ekyokubiri abaana b'engoma njagala dde oweetegereza bulungi manyika bino ebintu by'e Buganda byo mbyogeza buvunaanyizibwa ku bandi musajja abitegeera ddala abaana b'engoma nga bazaaliddwa oba abalangira bonna babatuuma amannya agataka wansi wa 3 era ogawulira Kiweewa Jjunju n'eddala Ezzungu Katrina Sangalyambogo Betty simanya n'eddala ekisosonkolo ye maama we kakati abaana abo babatuuma amannya okuva mu lulyo lw'abaavaamu katulaba mutaani wa Kabaka omanyi omwana gundi ono omulenzi Jjunju omanyi omwana Kabaka asooka omulenzi erinnya lye bamutuuma Kiweewa lwaki bamutuuma Kiweewa waliwo layini eyo gy'avaamu kati bamutuuma erinnya eriva mu layini eyo Kiweewa then naye taata wa muzayi n'amutuuma erirye Jjunju then ne bamwongerako n'Ezzungu kati awo n'amalala bw'otunulira abaana bano abalongo omu ye Jed omulala ye Jasmine amanya tegayi ekizungu gali abiri Jed Catherine ne Jasmine Rebecca kakati abo tebasobola kuba baana nga bava mu ntumbwe ez'abeene ab'entumbwe ez'abeene balina okubaako amannya ago ag'ennono agaddiringana ekyo kimu ekyo oba kyakubiri ekyokusatu nti abaana abazaaliddwa beene tujjukira okuzaalibwa kwa Sangalyambogo kwa Semakookiro kwali Richard Semakookiro omulangira bwe yali azaaliddwa waaliwo ne public oba okumulaga eri Obuganda era tujjukira mungi gwali mukolo gwa mazaalibwa ga Kabaka Katikkiro ng'ayanjulwa Richard Semakookiro nti ono naye mulangira eyazaaliddwa Kabaka waffe era ne bamulaga Obuganda abaana bano tebakolebanga public gundi eyo okujjako twalabibulabi mu katabo Nabagereka abaana bano bw'otunuulira Nabagereka yadde awandiika mu katabo ke abaana bano akulaga nti yabakuza bukuza lwaki abaana abo bavuddeyo ku sizoni eno ekyo twagala kwebaza Buganda nti Buganda erina engeri gyekolamu ebintu byayo nga byankizo nga naye wobeera n'ebintu ewaka ewuwo kati dewo yadde ne mukwano gwo naye ewuwo bimanyi ebyoyina kati ayinza okuba nga naye yalaba abaana n'abalonda twakolako ffenna ne Bishop Kiganda mukyala wa Pasa Kiganda Pasa Sindi yadoptinga akaana akasomaali abantu bonna abatamanyi Genesis ya mwana oyo bo balowooza Pasa Sindi omwana oyo ki okujjako ffe abaali bakozeeko ewa Bishop Kiganda ffe tumanyi nti omwana oyo omuwala yamuleeta ku kyaki n'amusuula awo Pasa Sindi n'amwadoptinga kwe kumukuza so ne baana abaana Nabagereka tetumanyi circumstance mwe yabalondera tumanyi yabajja mu babies home ki oba waliwo omuntu yabazaala oba ki naye okusinza ku kyeyawandiise yalaze nti abaana bano akuza bakuze lwakuba alina ekintu kyeyawandiise mu katabo ke yabadde ayogera ku Semakookiro yagambye Richard Semakookiro is also my stepson
yamwogeddeko nga omwana we obakala azaalibwa omukyalo omulala nti naye mwana we era yamukuzizza kati ate bano abalongo yaboogeddeko katono n'ababuukako n'akomawo eyo mu maaso nga dokana atera okuggwa n'addamu n'aboogerako so bano abaana Nabagereka yakuza abaana finally siba mbuga naye olw'okuba nti obuganda nga buganda omwana alina gwoba okuzizza abamwana so tolina mmuboola olaba nti mukatabo era baadde balina okubaamu ng'abaana anti ennono eri wejjira babuuza omusajja omubuuza tolina abaana amekaffe wano mu buganda omusajja takkiriza omanyi lwali tokkirizibwa kubala abaana nti n'abaana abakulidde ewuwo baanabo abaana ba muganda wo bakuyita taata kati tolina wojjaga nti nabasatu nga waliwo waliyo wokunaakuwulira tegedde then wona kineno oyinza okubeesolubabirako nti baba omukyala wo n'akeera n'agamba bamulindwa olabe wabale 10 olinako bana lwakuba olina kyobuuza nti lwaki kizze budde buno waliwo yaleese logiki n'agamba bali mu kulaga ebikwatagana ku kabaka kiki ekigenda mu maaso ate nga ne kabaka embeera ye tuveeyo tujja kulinda kasujja yebuwanembe okay I think week eno ebibadde mu wiiki ndowooza dokanoonzikiriza nkayiseewo njagala kusaba Buganda nsabye Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka ne ttiimu yonna ekola ekola ku kabaka efune pyala omulungi bafune ekifaananyi kya kabaka ekiba kitambula mu social media si buli kimu nti kinaatambula olaba kankuwa ekyokulabirako olaba mukyala Museveni Mukyala Museveni golooza watu bwafaana bw'omulaba ku mikolo oba Museveni wali ofunye omukisa n'omusinkana physical bwatu bwafaanana era bw'omusanga ku physical n'ebyolaba ku TV ogani Katonda wange naye PR we mulungi abasajja bamufitaringa alimu filter buli kimu bw'anaaba ali ku TV bw'anaaba ali ku ki buli kimu abeera mu filter kugamba bamulongoosa bamunyiriza ekifaananyi kya kabaka ekitambula ku social media Katikkiro si kirungi twetaaga pyalawo mulungi ekifaananyi kya kabaka bamukola ekifaananyi kituufu tokkiriza kabaka kufuluma bweru nga tali mu mbeera nnungi ekifaananyi kiri open byatuuka birimu namujinga ekitegeera waliwo ayinza okukikola obulungi olinaga lwaki otaddeyo ekyo lewo ffe tubadde ku mikolo gya pulezidenti kamera zaffe zonna ne bazijjawo ne balekawo zaabwe eza PPU lwaki balekawo za PPU nti ekifaananyi balina okuba nakyo bakirongooseemu balyoke bakikuwe okay awo tusaba omukulu Martin Kimbo wasabye nti nno Katikkiro Charles Peter Mayiga tufune PR omutuufu ategeera okuzanyisa ebintu ebirungi naddala ku social media ne ku bifaananyi bya baffe ayisa abasajja kabaka empologoma ya Buganda tuvuddeyo tugenzeeko mulaavu olunaku bwe lutuuka ku kyakutuuseeko oba olunaku bwe lutuuka Kadoonya ffena tuli basajja speed kano olunaku bwe lutuuka nobeera ne date n'omuwala jupiter bw'obeera ne date ng'omuntu akugambye nti jangu amajimbi gonna n'amafumu gaba geegaludde n'ogenda okupiikinga omuntu oyo mwena muli basajja abavuga mu mmotoka n'ogenda opiikinga omuntu oyo n'omugamba ndi ku saidi wano najja ku bodaboda ne bavaako babiri mu kuvaako ababiri n'akulaga nti ayingira emmotoka n'agamba ne munne tuula emabega awo ozzaako okinga omusajja ovuga ne mbatwala we tulaga ne mbagulira bye mbagulira ebintu bino buli omu njagala akube bubwe ndagogamba nti bakazinganze ati nze nganze nga Kadoonya mvuga ne mbatwala we mbatwala ekigendererwa kyabadde Kadoonya si kyakumutwala wonna batwala ekigendererwa kyabadde kyakueira kugenda mu luumu oba lwaki opapira luumu date lwaki opapira ku ogambye date tugenda ku date mwadatinga dda bulijjo mudatinga kati obadde ogenda ku mikolo emitukuvu ne bajja babiri awo we muddira ku boda yamwe ne muddayo
lwaki atebaddayo mission tugenda mu basatu ati agenda kugamba omukazi tusooka otutwaleko twakashiya naawe kenyinyi ogambye nti omukazi azza akimanyi tugenda ku mission okitegedde omusirikale yenna wamanya nti ngenda ku mission emundu emubeerawa era ajja akimanyi nti wetulaga nyina okubeera nga kati ogenda oba pikinga kwa kamwesi bali basatu batudde bakulidde kwa kamwesi n'okulya balidde era bwensooka n'empita omu gwe nayise ne mugamba what is going on nti ate kiki kigenda mu maaso gekyolaba mugamba are we going or not we are going no okay we are going nesooka ojja obuuze ku balamu bo yes nga ngenda nga babuzaako hi nga bagamba okay tulidde mugenda mutya mumaze okulya nga musasula nga ngamboli osasula ebyokulya Martin osasula ebyokulya ogenza obapiikize babiri emundu ebadde ogijjayo ku ggombo kisinzira mudu mwenzijidde n'enkolagana gye nnina n'omuntu oyo naye bwe nabadde muyita namuyise ku ki era namugee tusinkane wa omayiddeewo waliwo ekintu ekimu kati abawala bakikozesa nnyo kaba akakodyo kaabwe nga tayagala mumenya mumenya what do you mean kale kusumulula natti nga tayagala emundu efuge bw'aba bw'atayagala mundu evuge ayinza okuteekerawo ekibeera bwe kityo najja n'abawala kibiki n'abuzaabuza embeera ye naye bwe mba nga mbadde n'enkolagana naye nga si mulundi ogusoose nga oba bulijjo emundu evuga tevugangako oba emundu tevugangako kuliko oyo emundu tevugangako ng'akasente ko abadde yakalyako emabega oba kolwasoose obadde omusindikira kati kwolwo obadde ozza omukima ng'omanyi nti egenda kuseka n'omusanga ze ne nalumansi ne nakigudde ne nabwanje kandi kakiri bwe kiti bwe basobola okusigala awo we tubasanze kati era mubuuza nti bano kiri kitya bano tugenda nabo kiki obalese kiki waliwo okuddamu ansa n'akugamba nti ekindeseza bano kukubuuzaako naye babadde baagala obagulireyo ku kyokunywa ne ku kyokulya then bo tubaleke nga balya nga banywa ate wa buzibu ki tubaleke nga bakola ki balya banywa kitegeeza ffe egende ekole ki gutokote tugeze balya banywa badoonya matinchimbowa bayingidde ebbaala mwe balina okunywera n'okunywa banywa tekira wasatu ate awo nawo tugenda mu nteeseganya endala ati gwe mubaleke bagira balya ne banywe andi kati bwe tugenda kwerira eyaffe gye bayita lubado basitayiri tugambirawo gamba ne gamumanyi nti tugenda baganye bagala byakunywa na byakulya namu emitwalo mukaaga katubalekera etaano guno omutwalo gugenda mu mmotoka tugende nawe okkiriza so kati kiri gyali eizo bba weegyetaano oba yagyekyoka nagamumanyi leka tugire nga tubaleka tugenda kati kino kya musota guli mu ntamu otaguta tofumba ate bw'ogulekamu era tofumba nsooka n'embala zinnaakamuteekamu nnyingi ku zino oba zino busente Buganda izo okuba ng'obadde omutaddemu sayinga buno ojja ogenda kusasula byakunywa byabali mitwalo 5 omubalekaawo naye bwe mbanga ne ze mbadde nnaakamuteekamu ate ekira deewo osobola n'okubala mu muddu z'omuwala ono osobola olaba bino abyogerera mu mubeera ki ayagala gw'osaasaanya amale asigalewo kuba nakyo kisoboka oyinza okusasula ebyokola ndandika sanika ekibeerabeera mpulira saagala kuva ekyegereeko naye okujja ngo abakakasiza nti tubagulire ebyokulya ffe tugende assurance ki gyakuwa ku bakazi ate abayinza oba akyogedde wabaki assurance ki gyakya one day nne waliwo gayi wange yaŋŋamba nti amala okugula ebyokunywa n'ebyokulya byonna mitwalo nga 13 namugaa kati nno toyawuleko ffe tugende ne bano tubasange wano nga ne naawe kakati banayogera batya mafomere nti yandese wano ekyo tusooka kiragaanako tukikola olulala ekyo tusooka kiragaanako nga sinateekamu kasente kange nti bano bozze nabo kiki bwaŋŋamba nti bagula ebyokulya basigale wano awo nga nteekamu bwaŋŋamba nti tuzze kubuuzaako bubuuza okimanyi kadoonya waliwo ebyo byonna mubiteesa koodi waba abagala bazze ne koodi yaabwe akulaba nga mugadde mmoroka asigadde naga soko je keti soko okomewo mugenda wa mulo n'omutwala wa naawe nedda oli mutwala olala nga tutuze naye kati fe atulekewo walokodi gye bankubisaako ku gundi awo ku kyuse nansana bamaze okulya embisi yange nebyenga ekyo kyokka agenda kusasula mbiziyo kyokka bonna nalimba manyi ono wange n'oli yali muganda ebyaddala mumanyi naye ku olwo yateekawo koodi nti wali tebaagala kumenyebwa bwe yamala onywamu n'agamba nti nze sisobola kugendera ku boda
ko nateka kodi hanti kakati atata midde soka muzayo waka nga ono nga bunaku agunywa lero lwatagenda kusobola kuddayo ngasoka kumuzayo waka then yo malo mupiking oba komeo ku boda ambo kaza ayinza okudda andi namubuza mbavuge mbatwale nzika mutwale ku boda mutwale kuba n'omwana inatekawo embeera inefula atategeera kyokka ekipanyodde gya sibiri bwezi yeewunza kadonya abakazi baba manyi tefere twazalibo nedda abakazi bo waliwo abakazi si buli mukazi nti abeera ng'oyo naye abakazi nga bwagambye nti waliyo abakazi ba mission akadde keeko waliwo abakazi ba mission naye nga babakazi kyo kibaleetesa bannamulira wano nze kazibweddewo siibula matu mwebale nnyo abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo njagala bagamba nti genda ku YouTube yo bw'oba okozesa simu ezimu akagambo subscribe ka black ezimu ka white ezimu ka blue bwokosa computer era ujja kalaba wansi awo kati side eno waliwo obugambo obulala personalize all kati kajje mu personalize kateke mu all kitegeeza buli video nebenga etekeddwayo kazibwezisho ujja bojiraba buli video nebange etekeddwayo Kimbo Updates ujja bojiraba teeka ka comment bobo ino omwala gomanya ayina code ezo ezokugenda n'abawala muweleze ku video eno alabeko naye alabe nti naffe twababuuse era twabategedde actually ndoza ne message rangi weereza abawala bonna kwano jange bwe mba nakuyise ng'ekikuleeso okimanyi bw'obozze ne banno tetuli mu nteekateeka za kugemesa tetuba mu abagulira omwenge ebagulira gundi yugi ne batamiira bombi basatu n'abali olu kyebasaana kale weraba bana nsigenda kwogera bingi naye teweewozaako obutogera bingi ebisobola byogera mbagaliza wiiki ennungi pozi ne mbategeeza nti buli lwakusatu wano ku James Motel tubeera ne komedi omulungi ennyo era mujje munyumirwe buli lwakusatu naye nga kuva ku Monday mpaka ku Sunday tubeera ne programu ez'enjawulo abantu beekatooke mwena abantu beekawempe mujje tube nga tunyumirwa so kijja kusuka wano abasiraamu tubagaliza ekisiibo ekirungi netwogedde tebyesitaza mu birabe kyokubibikula okuleka Kimbo wakyasembezaayo naye yali nnaku ye yeyayitamu olw'ekitundu ekyekyama ekitono ennyo nze kazibweddewo tubasibidde wano ku kamera kubaddeko Dan Lioness ye kameramani waffe atukwatira ate era ye producer waffe byonna abikola tubasibidde wano mweraba